Mukwana mwasibye mutya? Kati tukomyewo ku luutu yaffe ey'okubiri. Kati maze okubisiba bulungi. Kati mulaba bwe mbadde mbisibye. Kati ogezaako okulaba nti oyiro tayitamu muno. Kati kofuula mansibyeko n'ensukali kakaya katono nenzizaako akokubiri. Ngenda balaga nga mmaze okubisiba ngeri gye birabikamu. Mulaba? Mugirabe anti ziba zirina okubeera bwe ziti. Zirabe kati ngenda zinaabamu, ngenda kumala mbalage nga nkoze ki, nga nzinaabyemu. Bw'oba oyagala okikola omwezi, mu mwezi okikolamu ng'emirundi ebiri. After 1 week ng'okulaba oba osobodde, oba tosobodde kiri gy'oli. Oba mwezi gumu ng'okola, oba after 2 months naye nga kiyamba. Kati mulaba? Kati ngenda zinaabamu. Waliwo ne ka oil ke ngenda obbalaga awo mu maaso. Oba omaze ozinaabamu osobola okukoza ki? Okuteekamu. Kati mulaba era ngenda kozesa ono yennyini oyiro, vantika oyiro, vantika shampoo. Kati ate waliwo ne oyiro gwe ngenda okozesa naye era bamuyita vantika. Era byonna bimaakinga. Bw'oba omaze ng'olina conditioner omuteekamu, oba tomulina ng'okozesa shampoo yekka. Bw'omala omukozesa ng'oteekamu oyiro. Kati oyiro gw'oteekamu tomukola ki? Tomugyamu kubanga oyiro aziyambako okuba nga zifuuka za bbulaaka n'okuba nga zifuuka nazo kale zikula bulungi naye n'ebiyambako okuba nga zigonda era zifuuka za bbulaaka era nga nazo zikuza mangu. Buli kimu ekiyitibwa vantika nja muleeta mubalage. Kati olaba maze ozinaaba. Kati gw'ayagala okuza enviiri empanvu ngoberera, share and comment and like. Ozaa kati nti zigonda teziri nga luli mu kusooka. Zigonda kati lobe ekola bulungi enviiri. Ne bweba expired oba osobola ogikozesa. Ne bweba tenaba kufuuka expired naye oba osobola ogikozesa. Please subscribe my channel. Thank you. Kati nja kuddamu mbakwereka video. By the way n'obutungulu nabwo bukuza bulungi enviiri. So ka video akaddako kakugira na butungulu. Video y'obutungulu, amazzi g'obutungulu gateeka mu nviiri. God bless you. Thank you.